badde nyangu embeera ebadde nzibuzibu abantu ababadde bambaziddwa t-shirts eza NRM oba ababadde bambadde sigenda kukozesa kigambo bambaziddwa muzikirize nkozesa ekigambo ababadde bambadde t-shirts eza yellow t-shirts za NRM bwe balumbaganye convoy ya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'abadde ali ku lugendo lwe n'abantu be nga bagenda okuba campaigns zaabwe olunaku olwaleero. Kirabikanga embeera y'akavuyo abantu bano bagenda maaso n'okubanga baginyumirwa mu mbeera emu oba mu mbeera endala olw'ensonga nti ebigenda maaso n'okuba nti birabwako n'ebyo ebikolebwa ku bannanuupu oluusi buli muntu avaayo n'alaba nga bikolwa bya kusoomooza bikolwa bya ffujjo okosaako n'ebikolwa ebiraga obutali buvunaanyizibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Poliisi mu kiseera kino ebaddewo naye teyina poliisi kyekoze kusobola kulaba nga abantu bano ababadde basoomooza bannakibiina kya NUP bagenda maaso n'okuba nti babastopinga olw'effujjo lye babadde bakola. Bakoze eki bano baba bagalidde emiggo oba enkoni oba babadde bakutte embooko nga bagenda maaso n'okwagala okwetaba mu campaign oba mu lusebengerere lw'entambula ya Robert Kyagulanyi Ssentamu mu convoy ye ndoza kye kigambo kye nsobola okukozesa. Era bano basangiddwa mu katundu akamanyiddwa nga Ssanga oba katawuni k'Essanga bwe babadde bagenda maaso n'okuba nti batambula enkya y'olunaku olwaleero. Kyansonyi nti emirundi mingi NUP erabiddwako ng'efuna okusoomoozebwa okw'enjawulo. Mujjukira ne ku lunaku olwa nomination His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda ku nomination ng'agenda ku nominatingibwa nti nomination bwe yali agenda mu kamyufu kaabwe aka NRM ng'agenda ku kitebe kyabwe eky'Ekyaddondo yayitaawo ku kitebe kya NRM ku kitebe kya NUP Kavule era ne bazimbawo ekiyitirirwa ku kitebe ky'abali kwennyini bano kwe bagenda maaso n'okuba nti bateekawo ekiyitirirwa kyabwe. Kakati Bobi Wine ataddeyo obubaka obwo obulaga embeera etuuseewo n'okusinzira ye bw'alabye ebintu bino agambye nti after failing to demobilize people from waving at us on the roadside as has been normal wherever we have been the criminal regime has resorted to aiming vigilant groups and screening and with the sticks to provoke and launch attacks at us. This is what just happened in Sanga town. Era natugamba nti ekikolwa kino kyansonyi mu bufunze Bobi Wine atugambye nti oluvannyuma lw'abano okulemererwa okubuulira abantu enjiri y'obutajja ku makubo oba ya butajja kutwaniriza nzirizaako posti eyo bano bagenze maaso oluvannyuma lw'abano okulemererwa okukunga oba okuba nti bakunga abantu n'okubatiisakanga obutajja kujja ku kkubo okutuwubirako nga tubayitako emabbali w'ekkubo. Bano bagenze maaso n'okuba nti ate mu regimu y'abano abataswala oba omugigi gw'abasajja bano n'abakyala abataswala bakozesezza ebikolwa eby'abavubuka ne bagenda maaso n'okukwata embooko olw'okwagala okukozela ebikolwa eby'okututiisakanga mu mbeera y'okututuusaako obulumbaganyi ngaffe abannuupu. Era mu kiseera kino Bobi Wine akonda emingira ddala agamba bino bibaddewo mu katawuni k'Essanga. Yes, kakati nno embeera eyo si nnungi, embeera si nnungi n'omulundi n'ogumu. Bwe tubanga tutuuse ku levo y'okuba nti tuwulira Nabbanja Prime Minister ng'ali kakumiro mu bitundu bye nga adimobilizinga abantu abagamba temugeza ne mwetaba mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi ne tulabanga mu kaseera ke kamu abantu bano be bamu abambazibwa engoye oba abambala engoye za NRM basobola okujja ne bayingira direct mu lusebengerere lw'entambula y'ono omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. I think kibeera kikolwa kya bulabe singa abaana bano tulowoozeeko aba NUP ba foot soldiers bengejinga abantu bano basalawo ne bagamba katube ŋŋange mulowooza kiki ekiyinza okuddirira mbeera ki esobola okuddawo awo. Ekyewuunyisa poliisi kuno kuswala kwennyini
egenze maaso n'okuwoyawoya abavubuka abo era nga batangira n'abannuupu ate butagenda kwetaasa bano ababadde babakwatidde emiggo n'okubanga bakasuka amayinja mu bo. Remember bikolwa biki? Bikolwa bibi. I salute you big brother. Oyo omusirikale gwe bawo okuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze ekisoboka era akoze n'amaanyi okusobola okulabanga avunaana mukko ensobi z'abakuuma ddembe bano abasirikale abakola abakkiriza abakozi b'effujjo bano abalala okubanga bayingira mu lugendo lwe batabaddeemu oba mu lugendo lwe batalina kwenyigiramu. Thank you so much. Omusajja erinnya lye alinerabira. So abeerawo nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera ali mirembe. Era oyo omulabyeko enfunda nnyingi ng'afeesinga abasirikale n'amagye agabeera gagezaako okuintafiyalinga NUP era ng'agezaako okubalaga ensobi ze bakola n'okubagamba nti ekyo kye mukola kikyamu. So NUP eyina ensonga lwaki Electoral Commission yagisaba road map yaayo n'ebibiina bya NRM n'ebibiina ebirala ebirina ba presidential candidates omunaana bonna nga bwe bali. Ensonga n'omugaso gwa road maps zino kulabanga entambula zammwe tezikoraidinga oba entambula zammwe tezikubagana tezisisinkana. Mwena mukimanyi bulungi bannabyabufuzi abagenda mu maaso n'okuba nti bayina abawagizi abatasobola kontrolingibwa abamu si bonna. Kakati singa kisanga omuwagizi wa NRM ng'alina obukuku ku bawagizi ba NUP ne mbawa road map nga bonna balina kukozesa mu Jinja Road nga balina kukozesa kubo limu lya mukono kyengera mukono obweyogerere nga NRM eva bweyogerere NUP eva Kampala, mulowooza kiki ekiyinza okutuukawo wakati kati awo ng'abantu basisinkanye? So kino tekibadde mu kabuga kamu, kibadde mu bubuga obuwererako ddala obusukka mu bubiri era nga abannanuupu kino bakikondemize. As Vic Exclusive Media, we also add our voice okondeming ekikolwa kino eky'abavubuka. Abavubuka it's alleged oba abantu bano ababadde bambadde engoye z'NRM it's alleged nti bagenze maaso n'okukangatiisa abantu abakola ku streets za town ezo nga babagamba obutagenda maaso na kugulawo businesses zaabwe era olengera amaduuka agamu magale amalala magule. Kakati bo ne bataking over n'emiggo gyabwe nga kyebeewala kiki mbunga tebaagala NUP esangewo bantu bonna ku kkubo mu katawuni oba mu center bawubire ku Kyagulanyi waabwe gwe bakola ki gwe babeera baagala okulaba n'Ekyagulanyi abantu be bayagala okukola ki babeera ayagala okulaba mu mbeera efaanaganako bwetyo. So police tukuba akafaananyi singa NUP abawagizi abambala engoye za oba singa abantu abambala engoye za NUP be bayimirira ku kkubo nga NRM eyitawo, mulowooza police yali badde acting etya? Olaba bali maaso n'emiggo gyabwe basindika n'ab'ebyokwerinda bakulaga nti baagala kukuba oba kulumbagana bakubagane n'aba NUP. Ekisooka abantu bano batono mu numbers baagala kwengejinga abantu abangi mu numbers, but just because NUP bwebeera etambula ebeera n'empisa era ebeera n'ebiragiro byerina okuva ewa Kyagulanyi naddala abaana bamutambulirako ba foot soldiers bafuba okulaba nga bakuuma empisa n'obutava ku bigambo bya mukama waabwe. Tuvumirira nese kuvumirira yenna ebikolwa ebyo era tubivumirira. Ndowooza olengera emiggo, ndowooza olengera embooko. Abaana ba NUP singa beekyawa ne bagezaako okuba nga nabo bakola ki basisinkana ne bafeesinga bwenya abantu abo, mulowooza ki ekiyinza okutuuka? Okwo kwe kuyiwaŋŋana omusaayi, kwe kutandika okuttiŋŋana, ate kwe kutandika okunoonya emisango n'okusiba abaana. So police, I think mukole omulimu gwammwe mu butuufu bwammwe. Then ne bannansi bwe mbawo NRM mundeke ngende ng'owa NRM, simalaako wa NUP mirembe. Bwe mbawa NUP mundeke ngende ng'owa NUP mirembe, simalaako be NRM mirembe gyabwe nabo. Bwe mbawa DP, bwe mbeera wa DF, bwe mbeera wa Common Man's Party, bwe mbeera wa Anti, bwe mbeera wa Jema, bwe mbeera wa bibiina ebirala, mundeke ntambule mu mirembe gyange. Otherwise
abavubuka ekyo kye bakoze kikyamu tekikkirizibwa era kifaanaganako ne kyeyune ani Aruna Kasolo kye yakola ekaliisizo yasisinkana abavubuka ba NUP mu kkubo lyerimu NRM negezaako okutekinga over as if NRM abawagizi baayo sigamba and I'm not pointing NRM supporters but abantu abambala ekyambalo kya NRM they misbehave beeyisa bubi nalengera ku Aruna Kasolo Honorable Minister bwe yali ekaliisizo ng'asisinkanye abawagizi ba NUP balemera mu kkubo not until NUP yakuŋŋaanya abantu baayo bafuuti soja baayo ne bagamba nti you know what twetegule ekibabu tudde not because tetusobola kulwanagana nabo oba tebasobola kukola kabuli but because baagala okukeepinga erinnya lyabwe n'emirembe mu bo era n'okwewala abalinga babayita bagunzi oba abali bayita abakozi b'ebikolobero for so many rallies sinnawulirayo muntu n'omu avaayo claiming nti NUP yonna gyatambulidde nze banzibye essimu yange nze bansaze ensawo sinnaba kukiwulirako but for so many years for so many times tuzze nga tuwulira bapropagandist nga bapointinga NUP abantu baayo nga bwe bali ababbi b'obusimu nga bwe bali abasazi b'ensawo n'ebintu ebirala ebifaananako ng'ebyo for them as NUP they are trying as much as they can to protect their brand and to protect their name and yet the other side is working and is putting more effort to make sure nti balaga NUP nga erina ekifaananyi ekibi yet bakola bo bennyini okusoomooza ku bantu bano babakozeeko ebikolwa bambi bingi omuntu ne bw'aba teyagala kuwolereza NUP nze nabagamba atuula mu kamera wano ne ngamba nnina okola story ngeri balanced but nesanga nga oluusi story tebalansinze for such acts ezigenda maaso n'okuba nga zikola ki zibeerawo we condemn it era tukivumirira emirundi gyonna tosobola kuŋŋamba nti abaana ababadde batambula peacefully nga bagenda mu kiruhura ate bagenze maaso n'okuba nti basisinkana emisanvu egifaananako ng'egyo so nga ate gibadde gisobola okugonjoolwa ekyo ekikolwa kibi ekikolwa tetukiwagirirako ddala abaana ba NRM abambala engoye oba muli bawagizi ekibiina kyammwe mukirabisa bubi yes nze nzikiriza nti mu NUP mwalimu abakozi b'effujjo naye gye baakoma okuvumirira abakozi b'effujjo mu NUP kyawa NUP enkizo okureflectinga mu bantu baayo beetambula nabo aba ne babasuula ne basigaza abalungi kakati ne NRM mukkirize tuboogereko abakola ebibi nti mubikola bikolwa bibi ebikolwa byonna mutule ettale you refresh yourself mwesortinge mwereflectingemu mweselectingemu ababi be baani musigalemu abalungi nze siwala na muntu we NUP siwala na muntu we NRM naye mpalanira ddala omuntu omubi mu NRM mpala n'omuntu omubi mu NUP n'ebibiina ebirala let's sort ourselves twetereeze ensonga tuzikole ki tuzigonjoole tutambule mu kalulu nga ka mirembe nga bwe mwasalawo ne mugamba nti akalulu k'omulundi guno kalina kubeera nga kali peaceful let us walk peacefully let us move peacefully leka twesinkane mu kabokisi onkuba akalulu oba nkukuba akalulu and once I win you obey move entebe giveemu bw'onkuba akalulu I also obey I accept the challenge ngende ojje otambuze eggwanga ligende maaso not these things of provoking people you are provoking people and once you provoke people they will also act they will react olunaku lwe banareactinga bano abaana ba Nuupu effujjo lye mubakolako provocations ze mubateekako you will regret and once you regret oba after provoking them and they react you will find that mwetaaga okunoonya abantu okubasiba obwereere kuba kati obujja kuba kusibira abantu bwereere and yet we condemn ebikolwa eby'effujjo and their reaction tejja kuba peaceful ejja kuba erimu violent
tetwetaaga violence. No. We need peaceful people. We don't need violent people. Okay? So let us respect ourselves. Let us respect others. It's just an election. Kano kalulubululu. Anytime 2026 January 15th and 19th is going to happen. And tujaka itamu. Oba twagala, oba tetwagala. But the main question is, what will be next after 2021 January general elections? Are you sure nti tebakufune? Oba oli 100% in your provocation? Tewaliwo gwogenda provoking anga teyetaaga that provocation. Agenda kureactinga na yakudize. And you know the repercussions ezigenda okuva mu kukudiza. Because we all ekyo kanchireke. So embera yeyo bwetyo bwebadde, ekyo tekibadde kikolwa kirungi, tukivumirira. Ze Vicky, tusinkane mu updates ezidda mweraba.